Okuloota nga obuuka mu bbanga ky'ekirooto kye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Kino ekirooto buli muntu yenna ndowooza yali akirooseeko naye amakulu gaakyo n'otagategeera. Kino ekirooto abalokole n'abatali balokole batera okukiroota. So olwo tugenda okuba nga tukitunuulira oloota obuuka mu bbanga nga waliwo abakugoba, oloota oli ku bibyo ng'obuuka bubuuse mu bbanga naye ng'oli ku bibyo tewali n'akugoba. Oluusi obuuka mu bbanga oyaayaana obutakka wansi nga waliwo amannya agakusika. Oluusi oli wansi naye ng'olaba tosobola kwekontroolinga ng'olaba ogenda bugenzi mu bbanga oyaayaana okudda wansi. Oluusi oloota obuuka mu bbanga n'osangayo eyo ebintu ebirala mu bbanga. Waliwo abakugoba baagala kukuba ggwe n'oba ng'obuuka mu bbanga. So olwo tugenda kuba nga tutunuulira buuka bw'ogwa, ogezaako okubuuka naye nga bw'ogwa. So tugenda kuba nga tutunuulirwa ekyoto kino. Kirimu amakulu mangi nnyo ddala. Ekisookera ddala ekyoto kino kitambulira ku sayidi bbiri. So kikulu nnyo okubeera sookiini n'otegeera ekyoto kino kye kitegeeza. Kitambulira ku sayidi bbiri, sayidi emu ey'obuwanguzi, sayidi embi kitambulirako omwoyo gw'okufa, kitambulirako omwoyo gw'okulemererwa, kitambulirako okulaga obunafu bwo bwe buyimiridde mu nsi ey'omwoyo okusinziira ku kyoto kino nga bwe kiba kizze. Bwetandika ku sayidi ennungi osobola okuloota nga olaba oli mu bbanga ng'obuuka mu bbanga mukwano gwange nga oluusi olaba owangula olwana olutalo. So okubeera nga oli mu bbanga eyo ng'olaba olwana olutalo olwana n'emmundu naye nga ggwe oli mu bbanga gy'olwanira. Ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto ekyo kiba kitegeeza mukwano gwange nti Mukama Katonda akukwadde amaanyi agali supernatural okuba nga owangula abalabe bo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nawe kyolina okutegeera mu Bayibuli tulinamu ogenda mu Isaaya essuula eya Isaaya chapter 40 verse 31. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Isaaya 4 essuula ya 3 Bayibuli egamba era abalindira Mukama baliddizibwamu amaanyi gaabwe bujja, balitumbiira n'ebiwaawaatiro mu bbanga ng'empungu. Balidduka embiro tebalikoowa, balitambula tebalizirika. Mukama yeebazibwe nnyo. Kitegeeza waliwo okutumbiira n'ebiwaawaatiro mu bbanga ng'empungu nga si kwa kufa. Waliwo okutumbiira n'ebiwaawaatiro ng'empungu ng'owangula, ng'obadde olindira Mukama otumbira mu bbanga odduka embiro tokoowa kubanga oba otambulira mu bbanga abakugoba baba ku bigere. Balitambula tebalizirika. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So waliwo okutumbiira mu bbanga okw'obwa Katonda. Nawe osooka okulaba ne musajja gwe bayita Firipo mugenda mu Bikolwa by'Abatume essuula 8 okutandikira ku lunyingo olwa 27 okutuukira ddala wansi ku 4. Mukama yatuma Firipo yali omu ku bayigiriza 12. Mukama yamutuma, omwoyo yamulungamya n'amutwala ku musajja yali Omu-Ethiopia yali ng'ava mu Yerusaalemi ng'ava kusinza ng'addayo Ethiopia, yali mukungu nno mulamba. Mukama n'aleeta Firipo n'ajja ng'amugoberera, yali ku kigaali. Omusajja ono yali asoma mu kitabo kya Isaaya ng'asoma ku bunnabbi bwa Yesu naye nga by'asoma tabitegeera. Firipo n'amusomesa n'amuyigiriza, ne balaba amazzi n'amubatiza. Naye Firipo bwe yamala okukola ekyo kyonna emirimu, Mukama yamubuuza bubuuza n'addamu n'alabikira mu kibuga ekirala. Ogenda ku lunyinyo olwana olusembayo ku Acts, ogenda mu Acts, kitabo kya Acts essuula y'omunaana, ogenda ku lunyinyo olusembayo olwana Firipo yalabikira mu kibuga ekirala. Bamutelepootinga butelepootinzi n'abuuka n'agenda mu kibuga ekirala n'atandika okubuulira enjiri. So kisobokera ddala omuntu okubuuka mu bbanga naye nga si sitaani. Okiraba? So bw'oloota nga obuuka mu bbanga kiba kikulu nnyo okuba ng'otunuulira ekirooto ekyo bwe kiba kifaananye. Obadde n'emirembe ng'oli mu kirooto ekyo, obadde ku pressure, kiki ekibadde, obadde strugglinga, obadde nga otidde nnyo, obadde kufa, kibadde ki? Kiba kikulu nnyo n'oba nga otunuulira mu ddyo ekirooto ekyo weebadde ne feelings bwe zibadde mu kirooto ekyo. Kati osobola okuloota ng'olaba waliwo abakugoba naye nga bo tebasobola kubuuka
naye nga ggwe osobola okubuuka. Gwe ng'osobola okubuuka, bo bali eno wansi bakulinze okke wansi mulyoke mukwatagane, naye nga ggwe obuuka ng'olaba mu butuufu oli mu bbawangula, naye ng'ekyokulwanyisa ky'okozesa kubanga obuuka. Bo bali wansi baagala kukola bubi, naye nga ggwe obuuka n'okola ki? N'ogenda mu bbanga. Ekyoto kitegeeza ki? Ekyoto kyo kikulaga nti mukwano gwange waliwo amaanyi amabi agali kubanga basuubinga lisobola okubeera eddogo, lisobola okubeera eddogo, basobola okubeera abalabi nga balina bye bakupulaaningira, naye Mukama Katonda n'akulaga nti you're overcoming them. Oluusi obadde onoonya Katonda n'olutanga obuuka mu bbanga, ng'obawangula. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, ng'obawangula bo tebasobola kubuuka. Mukama bakulagayo spiritual status. Nekirala kye tuyinza okutunula ku kirooto nga kino, kisobola okulaga omwoyo gwe guyimiridde. Omwoyo gwe guyimiridde okulaga amaanyi omwoyo gwo gwe gulina. Amaanyi tegafaanagana b'emikwano. Amaanyi ga Katonda tunoonya manoonye, buli omu opatingira ku levo ye okusinziira ku ngeri gy'anoonyamu Katonda, okusinziira ku maanyi agali mu mwoyo gwe. Kati ekyoto kino kisobola okulaga mukwano gwange bw'oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. So bw'olota ng'olaba nti bakugoba, baagala kuzikiriza, naye ng'oli waggulu obawangula, manya mukwano gwange Mukama Katonda balaga nti overcoming, owangula. Naye tekijjawo kiraga nti mukwano gwange waliwo amaanyi agakola ki? Agakugoba. Si kyekyoto kyolaba n'ogamba nawangudde n'odda mu kwebaka. The fact that waliwo amaanyi agakugoba kitegeeza waliwo olutalo lwetaaga okuba ng'okola ki? Olwana. Nawe osooka olota ng'olaba obuuka, naye ng'ogezaako okubuuka naye nga bigaanye. N'ogezaako okubuuka naye nga bikoze ki? Nga bigaanye, nga eva odda wansi. Ekyoto kino kisobola okulaga obunafu, mukwano gwange, ng'olota ogezaako okubuuka naye ng'okola ki? Odda wansi. Nga bwe nabagambye mu Isaaya essula 4 Bayibuli nga begamba nti abalindira Mukama balittisibwamu amaanyi gaabwe bw'ejja. Abo balikola ki? Balitumbira mu bbanga ne bawatira ng'empungu. Kati kino kisobola okulaga mukwano gwange nti you're under attack. Oluusi waliwo abakugoba naye ng'ogezaako okubuuka bigaanye. You're under attack, naye omwoyo gwo munafu. Kati ofuna ekyoto nga kino oba olina kukola ki? Oba olina okuyingira mu kusaba n'okusiiba, kubanga Bayibuli egamba mu Matayo essula 17:21 nti ekyengero tekisobola kuvaawo okuggyako ng'ogenze mu kusaba n'okusiiba. Kitegeeza nti oba weetaaga okuyinvookinga amaanyi ag'ekika ekya waggulu osobole okuovercominga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, ogezaako okubuuka nga bigaanye. Now sometimes osobola okuba ng'obuuka naye ng'olaba waliwo ebikusika, amaanyi agakusika nga gakuzza wansi, oba abantu bakusika bakuzza wansi. Ekyoto kino kisinziira bw'oba ng'obadde obuuka for the good cause, nga waliwo amaanyi agalala gakusika. Mukama Katonda baakulaga mukwano gwange waliwo amaanyi ag'enjawulo agali mu kuba nga gakusika, gakuziyiza okuba ng'ogenda w'olina okulaga, gakuziyiza mu nsi ey'omwoyo, gagezaako okuteeka wansi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati oba olina kukola otya? Kino si kyekyoto ky'ofuna n'odda mu kwebaka. Kino ekyoto ky'ofuna mukwano gwange n'olwana, kubanga omulabi Setaani amaanyi ge gonna aba agasindise kulaba ng'akuziyiza oba ng'akuteeka wansi. Oluusi abalabe bo kulaba nga bakuteeka wansi oleme okuba nga weeyongerayo. Now sayidi endala y'ekirooto kino nga banagambye kyambulako sayidi bbiri. Osooka olota nga you cannot control yourself, nga olaba olinga ava ne mu mubiri gwo. Kiringa bwe nalaba ng'ova mu mubiri gwo nga ogezaako okwekuumira ku ttaka naye nga mukwano gwange tosobola. Ekyoto kino ogezaako okwekuumira ku ttaka, ebigere binywere ku ttaka, naye nga bivaako obuvi kuno ku nsi, olaba oyambuka bwambusi, n'ogezaako okulwana okutta ku ttaka, naye nga mu butuufu olaba tebikola ki? Tebisoboka. Kyawukanamu ne kiri ng'olwana olutalo kubanga olina b'olwana nabo nga bakugoba, naye kino ku ssaawa zino ng'olaba ogezaako okulinnya ebigere byo bw'oti wansi, naye ng'olaba tebisoboka. Ogenda bugenzi n'olwana okke wansi naye nga tebisobola. Ekyoto ekyo mukwano gwange kati ogwo gubeera mwoyo gwa kufa, obeera ova mu mubiri gwo, yabeera ataaka okuviira ddala ew'omubi. Agamba ekyoto kino kitambulirako sayidi bbiri, kitambulirako omwoyo gw'okufa clearly. Era abantu abafuna ekirooto kino mukwano gwange n'odda mu kulirakisinga, wandisanga obuzibu bw'amaanyi. Kino kye kirooto ekituuka ku bantu abalokole n'abatali balokole, kubanga kya mwoyo. Omwoyo gwo guba gukola ki? Kyolina okutegeera ebirooto bino ne bw'obeera nga toli mulokole, ebirooto bino bijja. Ebirooto bino kubanga gubeera mwoyo gwe guba gusitwala olinga n'emyoyo emibi. And n'ofuna message in form of what? A dream. Oluusi n'otagitegeera, oluusi n'owangulwa n'okuumirwa mu mbeera okumala ebbanga ttene. Abamu n'okufa bafudde bagenze.
obutategeera kubanga Eva obutamanya tebukugisaako musango. Olaba naffe Bayibuli etugamba nti abantu bange ba Mukama nibazikira olw'okubula okumanya. So okumanya kintu kikulu nnyo ddala. Nawe osobola okuloota nga olaba waliwo obuzibu oba waliwo ekintu ekiguddewo ekibi noota nga obuuka bubuusi okuvaawo awo mu kifo ekyo n'obuuka bubuusi, oba waliwo obstacle z'osanze ng'obadde otambula naye nga sisoboka n'olaba nga obuuseewo bubuusi mu bbanga n'oyitawo. Mukwano gwange kino ekintu kiraga nti Mukama Katonda abaakuyisaawo, abaakusomosa. Nga bwe twalabye mu Isaaya essuula eya 4:31. Mukama mukwano gwange abaakusomosa. Nawe osobola okuloota nga olaba obuuka mu bbanga naye waggulu eno osangayo ebintu ebiralala. Nze lumu nalootako nga buuse mu bbanga, waggulu neesangayo omutwe gw'omuntu nga ssebo gwogera mu bbanga eri mu bire nga gyendi nga gwogera naye ng'entiisa y'amaanyi nnyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati bw'ova mu kirooto nga kino mukwano gwange oba ogenda kukola otya? Manya nti mukwano gwange kyekimu ebeera demonic attack. This is a very strong demonic attack. Okay? Tofuna kirooto nga kino nolowooza nti biwedde. Nedda, osigala ng'olwana olutalo. Era bw'ozuuka mu kirooto nga kino mukwano gwange yambala ebyokulwanyisa byonna, sumulula obusaale. In fact ekyokulwanyisa kyo tulina okuba nga tukyambadde, tetukyambala nga tugenda ku lutalo kwokka, tuba tukyambadde 24/7 nga bwe kyawandiika mu kitabo kya Befeso essula 6 kutandikira ku 11 mpaka ku 18. Bayibuli egamba put on the full armor of God. You have to be putting on the full armor 24/7. Abatandaba akavidiyo kange aka full armor kanoonye the full armor of God by Brother Stephen, ojja kuba ng'oyiga bingi. Kuba kino ekyambalo olina okyambala nga tonnaba na kulumba lutalo lwonna n'okuba ng'okyambadde 24/7 kubanga Bayibuli egamba so that you be able to stand against the devil's schemes. Kitegeeza nga mulabe Satan tana planning olina okuba ng'oyambadde. Ekijja genda mu kavidiyo ako kajja kuyigiriza bingi nga tunakulwana lutalo olina okuba ng'oyambadde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nawe oloota nga waliwo abakugoba mu kirooto kino ekyokubuuka n'obuuka mu bbanga nga waliwo abakugoba naye ne bakukwata, manya mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga nti yo captured, bakukutte edda, bakuwambye edda, bakutadde edda mu kkomera ng'obadde ogeza kubuuka mu bbanga nga waliwo abakugoba naye ne bakukwata. Manya mukwano gwange, yes, omwoyo gwo gwawambiddwa dda. Kati okyokukola kiba ki? Kuyimirira kulwana lutalo, omwoyo gwo kubenga kuleerizingibwa. Kyenjagala obaganga abaana ba Katonda, olutalo olw'omwoyo lwa ddala. Mu nsi eyo omwoyo lugenda maaso lwa ddala. Era ne Yesu yagamba abayigirizwa be n'abagamba nalaba Sitaani ng'akkanga akamyaso. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye n'abagamba temutya mbadde amaanyi okusinga ye. Amaanyi agabawadde naye gaakunoonya era nabo baanoonyanga Katonda. So kyo kira kyesookeddeeko. Kyolina okutegeera ku kyoto kino nti kino ekyoto kiraga spiritual status yo, kisobola okulaga attacks ng'olumbiddwa. Twalabye nga obuuka mu bbanga naye ng'ogezaako okubuuka naye ng'obuuka nawe osobola okuloota nga ogezaako okubuuka naye nga n'okuva ku ttaka tosobola. Oli mente olaba ng'oyagala kubuuka naye nga ne ku ttaka tosobola kuvaako, ng'ogezaako naye nga tosobola. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu abuuka nga bw'abuuka ne wali bw'agwa, naye ate waliwo kubanga mukwano gwo kulaba bakugoba naye ng'olina kubuuka bubuusa, olina w'otuusa olina kubuuka bubuusa naye nga mu butuufu tokola ki? Tosobola na kuva ku ttaka. Mukama yeebazibwe nnyo. Nawe kuba tebannaba kukukwata n'ova mu kirooto ng'ekyo, most of the times ovaamu nga tebannaba kukukwata naye nga badde bagenda kukukwata bwe bati, naye n'obuuka bw'oti n'odda engulu. Ekyoto kiba kyantiisa nnyo naye kino kiba kiraga oluusi mu nsi ey'omwoyo obeera munafu. Nawe ekyoto kino bw'okifunanga omuntu yenna osooka n'okebera oyimiridde otya, kubanga era nawe oba weemanyi. Gwe ng'omwana wa Katonda oba weemanyi mu butuufu nti mu butuufu nafuye, mu butuufu kati mu butuufu nnwana olutalo. Mukama yeebazibwe. Kati wendi njokya. So waliwo eyampako ekirooto mabegako awo, nampeeza ekirooto n'agamba naloose nga ndi mu bbanga eyo nga nkuba abantu amasasi nga mbakuba bangoba nga mbakuba amasasi. Nambuuza nti kati manyi nti ekirooto ky'okubuuka mu bbanga omwoyo gwa kufa, kati ngenda kufa? Mugamba nedda, you overcoming, oli mu kuwangula. Nagamba mbadde noonya Mukama, mbadde nkusaba na kusiiba, kati ngenda kufa? Mugamba no, togenda kufa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So ekirooto kino tolina kikulaminga bukulamizi, kitambulirako nnyo omwoyo gwokufa naye
tolina kulaminga bukulamizi nti buli wekirabika nti nobeera mwoyo wakufa nosobola kubeera nekirooto ekyobuwanguzi. Kyolina okutegeera nga ffe abaana ba Katonda tuli mu nsi ya mwoyo kubanga bino ebintu byaki bya mwoyo. Omwoyo tegwopaleetinga nga mubiri guno. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So olina okubeera very keen n'otegeera ekirooto kino ekyokubuuka mu bbanga naye nga gwe oli muntu aloota ng'obuuka mu bbanga naye nga buli kaseera bakukwata oluusi waliwo ebikugoba naye ate bakukwata naye nga buli kaseera olaba waliwo ebikugoba ng'obuuka mu bbanga manya mukwano gwange waliwo amaanyi agali mu kupasuwinga, waliwo evil powers ziri mu kupasuwinga okuba nga zikuteeka wansi kati nawe olina okukolwa n'olutalo owangule. Twagala kulaba amaanyi gakizikisa nga akoze eki nga gakuwangudde. Jjukira these are supernatural powers. Nawe eri obeera mu supernatural, obeera mu nsi ya mwoyo. Kati omwoyo wabeera munafu ebiseera ebisinga oba okola ki oba owangulwa. Era omuntu yenna nga olootaloota ebirooto bino naye nga mukwano gwange towangula ojja kulaba ng'olina okulemererwa mu bulamu bwo kubanga ezo zibeera obusitakoze ziba ziteekeddwako akamanyi agakwasuwinga gaba gateekeddwa okulaba nga teweeyongerayo. Kijja ba kizibu mukwano gwange okulaba ng'obotola failure ejja kubeera mu bulamu bwo. So ebyo tebigenda kubaako mu linnya erya Yesu. Ogenda kuyimirira, ogenda kusaba, ogenda kukola ki kuwangula. Ogenda kuba ng'owangula ng'omwana wa Katonda. And most of the times ebirooto bino bitambulirako endagaano tusinga myoyo gya kika gye gikupasuwinga kigamba oli waffe tojja kutoloka ogenda wa yagala tutolokako twagamba talina kugaggawala wano gw'olagawa. So bw'olootanga ekirooto kino kebera spiritual status yo, kebera oyimiridde, kebera ekirooto bwe kiba kifaananye. Bw'oba okiroose kiba kirungi n'ojja n'ovisitinga vidiyo eno n'oddamu n'ogiwuliriza n'olyoka olwana bulungi olutalo. So it is a 50-50 but most of the times obeera under attack, obeera olumbiddwa ng'omwana wa Katonda. Kati ebya peninga mu kirooto ekyo ebiraga nti mukwano gwange owangula oba bakuoverpowalinga naye nga mu byonna Bayibuli egamba but in all we are more than conquerors through him who loved us. Mu byonna tuli bawanguzi n'okukola ki n'okukirawo eri oyo yatwagala. Ndowooza Balomi 8 somewhere like 37. Mu byonna tuli bawanguzi Balomi 8:37 tuli bawanguzi n'okukola ki n'okukirawo eri oyo yatwagala. So Mukama Katonda abasomose, Mukama Katonda abawanguze ebirooto muloote nga muwangula ate mwambale amaanyi mulwane olutalo. Bw'oba ng'oli mu kusaana okusiba n'otta ekirooto nga kino tekitegeeza nti mukwano gwe ogenda kufa oba owanguddwa. Nedda manya nti waliwo amaanyi agakupasuwinga naye gagolokose naye engeri nawe gy'oli mu maanyi ogenda kuwangula kubanga Eva Katonda afa wangula nga bukyandikwa mu 1 John 4:4 nti ali muffe w'amaanyi okusinga oyo afugira mu nsi. Bayibuli egamba twamuwangula kubanga ali munda muffe w'amaanyi okusinga oyo akola ki afugira mu nsi. Ate ekyandikwa ekitandika kigamba muli baana ba Katonda, you have God little children and you overcome them because greater is he in you than in the one in the world. Nti ali mu ggwe w'amaanyi okusinga oyo afugira mu nsi. So totya kintu kyonna zirunga zokyali mulamu ku nsi eno oli muwanguzi n'okukirawo azirunga zogenze ku lutalo n'olwana. Tobeera muwanguzi nga tolwana lutalo. Obeera muwanguzi ng'olwana ate towangula kubanga gwe wangula kubanga Yesu ali mu ggwe. Samikwano mubeere bulungi mwera bino bakita Chosen Generation kubanga oli mpya subscribinga okone kade. Bw'oba ng'otulabira ku mikutu emirala kiba kirungi n'ojja ku YouTube n'osaakinga. YouTube erina content ali mu organized, buli kyoloose osobola okukisaakinga n'okiraba ku The Chosen Generation. Akavidiyo mukabeera like kaba nkabakoze bulungi. Osobola n'okuba nga oka sharinga wonna osooka sharinga okuba nkayambako abantu abalala. Mukama bajagalire mubeere bulungi mweraba.